ya muli mutya abandaba ya nkomyewo namawulire agava mu lwananiro Gaza oba mu lutalo wakati wa Palestine ne Israel yamanya nze Ismail Gumire aka Black Jew neri nyuma nagenda dijja kubanga ebintu ebitina maaso sibinsanyudde yadde nakamu amawulire njala ntandike na gava direct mu lutalo abantu bafa e Palestine nga bw'ojja okola akavidiyo ako bwenkulaga nzijeko amaloboozi lwa copyright strikes naye sooka otunulira olaba abantu amawulire agava e Palestine gagamba nti bakafiirwa abantu abawera 2,000 bakatta Abapalestine 2,000 abalwadde abali injured abalumiziddwa 7 okiwulira nga bw'otunulira akatambi ako n'okalaba olabira ddala nga ekintu kikola ki abantu bafa abantu babonaabona Israeli esirise tunula wetegereze njeka amaloboozi naye gwe tunula olabe abantu olabe kigambo nti amalwaliro gonna gajjudde amalwaliro gonna gajjudde abantu tebakyasobola ku amalwaliro tegakyasobola kuyingiza balwadde be baleeta olw'ensonga abalwadde bajja buli saa guteberezaamu abantu 2,000 tunula laba ambulance ezo zirazola mu video ezo zonna zibeera zireese balwadde daba zijjamu bwe zitwala jukira Gaza si nene nnyo bagamba ina 186 something square miles ntono nnyo wabula eri densely populated abantu bangi ne kati gwetunulira akavuyo akali awo abantu balaba ambulance buli ssaawa ate jukira sinsi nti ngagga babadde under sanctions oba babadde si sanctions Israeli yabateekako nga bagamba nti ekikomera tekkiriza ebintu ebiyingira ino bikebera n'ebifuluma bali actually bagamba sikomera eryokunsi nga bagamba nti komera eri wabweru outside prison abantu bafa emmundu ekyatokota kale kwegamba wetegereza olabe tunulabe laba abantu buli ssaawa baleeta naye abo bonna boolaba bonna bantu ba bulijjo civilians kubanga olw'okuba ensi eyo eri densely populated oba erina abantu bangi abantu bafa baggwawo gavumenti ya Egypt yabadde yasabye Israel ekkirize Israel yabadde yagambye gavumenti ya Israel yagambye Abapalestine oba abantu ba civilian abali Gaza ne bagamba bave mu kitundu ekimu bagende ku side ya border ne ya border yasose bagamba bagende ewa Egypt kwanga balina border ne Egypt nga bwenjo kulaga ku kifaananyi naye obuzibu international community ne Egypt negana lwansonga Egypt yawadde ensonga negamba nti singa ekkiriza abantu abo ne bagenda nga bagenze bugenze okuva mu lutalo Israel ekyo kyeyagala jukira ekigendo kya Israel eva yeyagala kumalawo bantu ba Palestine mu nsi yaabwe kati bwe bagenda mubatemu kyadda tebakkiriza kudda kikigendererwa kyova olaba abantu abo babakipizinga hostage ekitegeera kati saawa zino Israel yadde egamba nti abantu abo bakkirizibwe bagende ku side endala awatali nnyo lutalo abantu bakola ki abantu abo bo bakyabalemesezza kwata olutalo luli wamu bagambye nti ennyonyi za Israel ennyonyi 2,000 ennyonyi 200 zeetoolera mu bwengula bwa Palestine ne Gaza kuliko F-16 zirina precision zisobola okuba buli ssaawa zisanze neggula bakavuyo olaba abaana bato balengera abaana bato abo bwe bajja buli ssaawa laba bonna olaba abaana basitudde eyo embeera bw'olengera nga mu vidiyo bweri awo buli wamu ekintu buli kimu kiri mu ttabu kati laba ensibo okuba okubibbomu awo laba awali emmotoka bw'okuba obbomu olowooza abantu bameka abafa oba okitegeera so embeera mbi nnyo agokangakomyawo kubanga manja balaga ekiri nti abantu abapolisi 10,000 ototero wakati runaweza wiiki ukitegedde niye abantu bakafa ata jukira Israeli etegeka ground etegeka kulumba kati mukono ebadde ekozesa nnyonyi ukitegedde kati etegeka kuleeta mukono awo ekyakomye ukitegedde awo ekyakomye ezzaako kuleeta kati ground wake wetegese naye nina babuli ya maaso ensi kizogedde kati nga Iran etiisatiisizza okubaako kyekola bwe tugendako mu America New York era nabwo nja kubateeka akatambi ako mukalabe ekivudde abantu actually ensi nyingi abantu bekalakaasa South Africa abantu bekalakaasa
Mesiza bola bwesinga bekalakasa New York, 1,000 rally in New York to support Palestine call for end to Israel aid. Jukira Israel egamba tekkiriza nsi kuwa buyambi Palestine. Mbuyagala abantu baffe kugamba bo bakitwala nti babanga abalabirira omulabe waabwe. Washitegera nejjukira wadutawo weruli abantu abafudde abasinga okufa bantu ba bulijjo. Israel erwana yeki nja kuwetoza ku kyolula lwekwe ne Russia utalwala bakiduddewo okuggwa. Russia tayala kutta abantu ba bulijjo. Bwe baya kutta abantu ba bulijjo singa utalwala gwenda. Kati Israel tebikola ye egenda ngamba nabagayako ku video bwangu bulala. Ye yagala ekulumbe ekuwe okubito gibulire beso abantu bekalakasa New York rally New York to support Palestine call for end to Israel aid. So wetegezo laba abantu bali serious, abantu banyivu ensi zonna ezisinga nenga omanyi nabagamba nti Abaisiraeli bafuga buli kimu okitegeera nti abantu abasinga balaba ekituufu but they have nothing to do, they have no authority. Nga bola mu Uganda osokuba ng'olina ekintu kyola government kinga kikyamu kyekola niyo olwokuba tolina buyinza, you cannot do anything about it. Same thing here, abantu bawo bekalakasa bateekawo ebipande kubanga abantu b'Isiraeli bafa, abe Palestine bambi bafa lwa butabana buyambi. Kyokka obuyambi bwe buli ensi nnyingi zaagala okuwa obuyambi. Israel kyekole egamba nti emmoloka ezinaita ebyobuyambi ezikuba okitegeera. So kyekyo ekyo kivudde New York oba ne mu America kubanga okwekalasa wadde mu America kubaddewa kati nja kulagako wano ono president wa South Africa Ramaphosa yagambye naye jukire kwekakasa wabadde kungi nnyo South Africa abantu badde bekalakasa yatuziza olukungana nga bw'omulaba awo n'agamba South Africa eri mabega wa Palestine erina kyerwanirira sovereignty oba obwetwaze olw'okubeera ng'ensi kubanga Palestine abasinga batamanyi kyerwanirira. Palestine eyagala kubeera nga bafune ensi eyaabwe nga baginako obuyinza. South balina ensi akatundu ke balinawo ate nga neri ettaka ba Israel balina babbalibbe nene ke babalekera tebakayinaako obuyinza oba mukitegeera. So kuwulirira Ramaphosa kyagamba tugende mu maaso. Pledging our solidarity with the Palestinians because they have a just struggle and their human rights are being violated as well as their quest for self-determination is olwokuba mu Gaza Israel yasalako amazzi amasannyalaze abantu sawazi nekimu kubisinga okutta abantu kubanga tewali masannyalaze mukimenti amalwaliro gonna gusa masannyalaze n'amazzi amasannyalaze ogataba awo abantu kulize abantu bali ku mutima oba oxygen ebiki ojja amasannyalaze batebikola so abantu bafa n'ennamba ezisinga zeeyongera lwekyo jukira babakuba zibbomu kyokka ate tebabakkiriza kubajjanjaba. Kati Abaisiraeli badde mu kavidiyo kana katambi kenjala okulaga wetegereza akatambi ako basala boda yaabwe okuyingira mu Palestine Gaza nga batwalira batwalira aba Palestine amazzi awola abantu omwe abantu balina solidarity from Egypt they are crossing the border basobola okugenda okutwalira okutwala amazzi abantu bawona okufa ennyonta. Bwe tugendako awalala njala balaga amawulire amalala agagenze mu maaso. Njala balaga olunaku lwajjo ekiro IDF oba Israeli Defense Forces in full mu bufunza kita IDF releases footage of alleged shelling of Lebanon. Israel gyolabe yefuula kabaka mu Middle East. Ensi zonna ezigyetoolodde zonna tekolagana nazo wabula erina amaanyi ekimanyi erina amaanyi ewagala n'Abamerika. Kati buli ajogerako ekubamukube kati yasindise Lebanon yasindiseyo kati katambi ako nga bw'okalaba ekiro baade bakuba zimizo ziraba ezo bakuba bukubi kyo basi basanze tebeepankirwako okiwulira. So nga nkyagenda mu maaso kubitambulira ku lutalo walala ka video kano nako kalabe aba storming of the American embassy in Jordan. Local police are barely restraining the flow of angry residents who came out to support the Palestinians from the Gaza Strip. Abantu ba bulijjo ba storming the embassy ya America mu Jordan. Police batula butuluzi bantu bali banyivu nnyo. Ate tugenda awo genje okusembyayo
akatambi ako nako kalabe. Dozens of Israelis took part in an unauthorized rally outside the Israel Defense Ministry building in East Tel Aviv. Abantu betolodde Ministry of Defense ya ekizimbe ky'ebyokwerinda mu Israeli Tel Aviv nga basaba demanding the government release hostages taken by Palestinian radicals from Hamas. Nga basaba gavumenti kugamba balinga bategeeza nti gavumenti ekkirize kubanga aba Hamas ekimu ku bigenda by'okulumba bayagala batwale babayita batya prisoners abawambe bakozese abawambe abo okufuna nabo abantu baabwe basiba. Before that omanyi Israeli abantu kibatamanyira abawagira Israeli nti tebamanyi nti Israeli abantu abo badde bakuba buli ssaawa batta buli ssaawa buli kadde keefunye buli weeyo okitegedde. Kati before that babadde balina abantu almost 5 bebawamba 5 kati n'ekimu ku kyabakozesa ekyo baagala bali ekigendere bali baagala bajje bakubeko kibakubye bawambye badimandinga Israeli okubawa abasibe bebawamba 5. Kati it is working. Why? Abantu ba bulijjo abantu bagenze ku kizimbe kya Ministry of Defense basaba gavumenti ejje abawambe bawambibwa mu Hamasi. Kati saawa eyo Israeli bwe beyagala yowola Israeli teyagala kuteesa kwa Israeli ye kyeyagala ye kigendo kya Israeli saawa negamba nti bagala ku destroyinga Hamas once and for all. Kitegedde. So bakulaga abantu nga bagize on the wall of the Defense Ministry complex. Demonstrators posted posters with the photos and names of the missing and captured. Many are holding banners calling on the country's authorities to rescue the children held by Hamas. There are also calls for government to resign. Bagani government yabwe ekolechi ewanike oboshitegeera. So embeera si ya bulijjo. Tusuubira nti then government ya Iran inabala government ya Iran kyetadde government ya Iran egambye ewonings ewandise ekiwandiiko mu UN ngegamba nti kisomaawo ngenda kikuterako naye ng'ekigendera kyabwe kyebagala okulaga Israel singa egenda n'esalawo negenda ground work erumba Gaza kuba kati Israel yo plan yayo yategeesa amaje gayo rene gali ku border geetegese gamaze kubanga that's how what they do. Mutalo omuntu nga ayagala kumaliza olutalo bwakosa eriyo bombs namala nakubanga bwakoseze ennyonyi bishi ayina okweta amaje ku ttaka okubayita okugogola oba to clean. So amaje gawansi genda kujja galumbe kwati bwokozesa ennyonyi zo katonza kutta abantu abalala abeekwese mu bigundo kitegeera kati balina okulumba ground work eyo. So Iran egamba nti bwekiba Israel bwe bako kyekola embeera yonna neesajjuka bawandikidde UN Security Council by UN. It is up to them. Kwa kibagezaako bagamba tebagamba nti tebabagamba oba kitegeera. So byebyo video wano mukasharinge nyumirwa nnyo nga nfunye comments nalaba ku comment subscribe ku YouTube channel yange. Ebintu bino nja kubeera mbitera ku YouTube ansonga Facebook yange eri mixed up with abantu abogera Oluzungu n'Oluganda. So njala YouTube eberenga jempa update zange mu Luganda then mu Luzungu ebiwandiike bibeera ku Facebook yange abatagimanyi you can write to me inbox me on my email address ya kwa Facebook yange. So byebyo ebiva mu lutalo lukyagenda mu maaso. Mpozi ne Putin jeshe nsembyayo Putin yagamba nti ekiri Israeli buzibu oba byonna byaleetebwa abazungu nti baawulirizanga nnyo sayidi emu sayidi endala ne batagifaako ya Palestine nti buli muntu alina ensonga. Russia alina obuzibu nga bonna bagambye nti Russia alina enkolagana ne Israeli ate alina enkolagana ate abawalabu bano baba Palestine abayinamu interest nti tayinza kubavaamu ssaawa zino ng'ali mu mbeera gy'ali mu lutalo ate nga Palestine abasiza abasiraamu zonna ezisinga zikola ki ziri ku sayidi yaabwe. Kati bwe ba Russia mu mbeera gy'erimu yagala kusika abantu babeere ku sayidi yayo tayinza kuvumirira Palestine. However buli muntu akimanyi omuntu abadde agoberera buli kimu nti Palestine yakoze kibi okulumba ogenda okutta abantu byekyakoze kuba yasse n'abantu ba bulijjo but it was provoked oba ensi abayudaaya babadde bakola ekintu kimu mu bbanga lyokka lino before nga tebannalumba wano balumbako ne batta abantu abali mu abantu 4 oba 5 actually okitegeera babadde batta abantu abo naye nga bo olwokuba
balina bw'obeera ku sayidi ya America okkirizibwa okutta. Okitegedde bw'oba toli mukwano gwayo ne botta omuntu omu basobola okuteekamu ne bagamba nti tussa abantu kikumi example ya Espanya, Assad, Russia. Okitegeera ezo ensi zebatayagala oyinza okugamba nti zeesinga okutta. Naye nyina abantu benabeera nga njogera nabo wano mu lutalo lwa Ukraine nga lutandise nga bawuza Russia batta ssaawa zino sosobola nakuli n'omu ayogera kyokka people dying information eri everywhere bantu bafa. Lwaki? Abantu basalawo okusiriwalira ddala nti bw'awulira ekintu ekivudde mu Amerika kiba kituufu, ekivudde wala kiba kikyamu. Kitegeera Tamirundi agamba nti use your head, engalabi eno. Kitegeera nze kanjja baga nti use your brain. Tolumala gakkiriza buli kintu kya kisiru. Kola research. Beera ku bantu nga ffe abakola research abo oba tusobola kukola research ffe tukuwa information. Kitegeera so mbaagala nnyo mubeere bulungi. Sharing video eno, gilaikinge, comment, please. At least njagala nfune numbers big, nja kubeera ngamba wa update ziva mu bintu ndi muntu wa geopolitics oba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yonna binsobola okubeera ngamba wa nja bisobola singa nfuna support evaawa kummwe kumpagira nga mumpagira mutya kulaikinga video zange, share them because bwe sharinga video eno mu WhatsApp group yo omuntu n'agiraba bw'eba erimu abantu 100 muyinza okuba omuntu alina interest omuntu oyo bw'awuliriza ani ajja kuwa omuntu munne ate ayagala geopolitics. Nange nfune community yange nze saagala nnyo okubeera mu politics waffe we Uganda limu okwewalana. Nze nja kuwa ebintu nga bitambula mu nsi, abagala okumanya ebintu bitambula mu nsi yonna gwebeera ku YouTube channel yange nja kuwa buli kimu. Mubeere bulungi, mweraba.